abatuuze batabukidde omugagga eyazimbye ebyuma bibiri wakati mu mayumba gaabwe. Vincent Ouma yazimba ebyuma okuli ekisunsula omuceere n'ekikuba obuwunga babimugobezza era ne beerayirira obutamukkiriza kubiggulawo kubanga bijja kuleeta enjatika mu mayumba gaabwe wamu n'obuwunga okubafumuukira. Ekyuma kino nga kiriwa ddala kituufu ennyumba tefuna gundi syo gundi kulaaka. Twamuyimiriza n'agano kino naye kwe kubeera kwonoona ssente. Osobola kuzimba kyuma wano mu bantu eno kino kikuba emmotoka zigenda yitamu ezireese ebi ye anaayanika wakasooli. Ali mu futi 25 singa abadde mu 10 oba 15 twandimukkiriza. Basoose kutuula mu lukiiko ne Collins Kafeero avunaanyizibwa ku mbeera z'abantu ku disitulikiti e Kayunga eyabalungamizza ku mateeka ge balina okugoberera. Wabula abatuuze balaze obulumi bwe balimu nga bagamba nti ebyuma yabizimba mu zooni y'ekibira mu ttawuni eyekangulumira mu disitulikiti y'e Kayunga nga bino bibamazeeko emirembe. Kafeero ayimirizza ebyuma bino obutaggulawo kubanga biri wakati mu mayumba g'abatuuze era n'agamba nti ebizimbe asobola okubikolera mu bizinensi endala naye nga si ya byuma ebikuba obuwunga. Obuwunga singa bunaayingira mu nnyumba z'abantu abantu bajja kuba tebajja kwebaka. Abantu bajja kufuna okuziira n'endwadde endala zibeeyongere zijja ku bulamu bwabwe. Then tulina bukakafu bumala nti ekyuma we kigenda okuzimbibwa kyaweereddwa NEMA report. Wabeerawo NEMA report ejja ku disitulikiti. Mbasaba tukuume obugumiikiriza ensonga abakulu bazikutteko n'olwekyo mmanyi buli kimu kigenda kuggwa. Omugagga Ouma olukiiko alwebalamira n'abamukiikiridde baganya okwogera ku nsonga zino. Mu ngeri y'emu abatuuze b'Erweza munisipaali y'e Makindye ku luguudo oludda ekiko basattira olw'ababbi ababatigomya buli lukya nga bano basooka kubomola bituli mu kisenge mwe bayita okubayingirira ate nga bagamba nti poliisi bali kumpi naye terina kyebayambye. Nkedde ku makyange edduuka lyange baalimenye ne batwala ssente poliisi weeri just 2 kilometers. Mita nga 10 kyokka n'ekikumi tekiwera. Abava edduuka lye babbye ndi awali poliisi kati bo babeerawo bakola mulimu ki? Bayinza okujja ssaawa ng'emu olw'eggula akawungeezi genda otuuka ssaawa nga 4 poliisi tebabeeramu mulimu. Ffe tukaabira DPC Kajjansi tata jangu wano ku kyekigo waliwo positiyo naye abantu tebatuyamba abapoliisi tebatuyambe tebabeerawo. Kino kiwaliriza ssentebe w'ekitundu kino Yusuf Ziwa Mugagga okujja mu kifo kino wabula bw'atuuseewo ne batandika okukubagana empawa ku by'okwerinda. Ebbanga lituzze wano okujja okunoonyereza security mu kyalo kino ekisooka tetwagala kulirakisinga nti bwebakola kuba tetukola ki kuba obuvunaanyizibwa ku bwantu tukola ki batukuuma naye ekizibu kye tusisinkanye wantu wano bwe tujjawo. Mu ngeri y'emu abakulembeze mu Nakawa nga bakulembeddwa Meeya Ronald Balimwezo balangiridde ebikwekweto ku balandlord mu bitundu eby'enjawulo mu Nakawa nga bagamba nti be baviiriddeko obukyafu obususse mu divisioni eno. Okwogera bino babadde mu lukiiko olutuuziddwa Kasaawe aka Elion Emutungo nga muno mubaddemu bakansala okuli Faizo Kibirige ne Amonyi Alice ab'Emutungo mu zooni ey'okuna. Ensonga z'obuyonjo ebitundu 8 ku buli 100 ez'endwadde zitusumulwa ng'aboogezi ab'obutoko bye bayogedde ziva ku Butama. Era mbeebaza okuba tumuvudde mu kaseera kano kubanga amazima omulundi oguwedde twafuna kolera cases 7. Njagala nammwe abatuuze abali wano mutwale obuvunaanyizibwa. Balandiroodi abasinga tebasula gwe woosula. Buvunaanyizibwa bwo kuba omwana we yagenda okulwala naye wogenda okulwala nga kolera atuuse. Lwaki oba okwata ssente oziwalandiroodi ng'olaba kaabuyonjo ajjudde? Balandiroodi tunakolagana nabo ne bagaana. Ffe ng'abakulembeze tujja kweyambisa omukolo gw'ekyuma balandiroodi tubatwale mu kkooti tubavunaanye batwale paka Luzira naye nga ekigendererwa kyaffe kutaasa batuuze. Tuvuddeyo n'abasumba ab'enjawulo okulaba nga tubeera n'obuyonjo mu kitundu kubanga tugendereza okulaba nti abantu baffe be tusumba balina kubeera balamu. Saul Wokulira, Mokera Joel ne Yudaya Namyaro be bakusakidde eggulire lino. Crabkedde TV.